Atwakula mu ssomero batugamba nti nno ebyobulimi aye backbone y'eggwanga oba kyoyinza okuyita omugongo gw'eggwanga nabwe kityo ebirimibwa bigenda maaso n'okuba nti byekennenyezebwa okumala ebbanga. Bw'obanga otunuulidde Uganda waliwo ekirime ekimanyiddwa ng'ekyenjaga ekyo kyagenda maaso n'okuba nga kigambibwa nti tekisaanidde kubanga kirimibwa wadde ogenda maaso n'okuba nti kisaasaanyizibwa oba nga kigulibwa omuntu yenna. Wabula tubadde tukyali awo ne watandika okubaawo n'oluvuuvumo nti ekirime kino kyennyimiriddeko ekimanyiddwa nga amayirungi, abamu bakiyita enkwacco, abalala bakiyita mmira, ate abamu bakiyita kati. Nakyo wabaddewo oluvuuvumo lungi olutambula nti osanga nakyo kyandigenda maaso n'okuba nti kiyingira olubu lw'enjaga oba ne kigenda maaso n'okuba nga kiragirwa okuba nga tekirimibwa mu mbeera emu oba endala. Mu Uganda bw'oyogera ku Nakawuka, Nsaggu, Kasenge, Nkungulutale n'ebitundu ebyetooloddewo buli w'oyogera ku bifo ebiringa ebyo bangi balowooza ku kintu kimu mayirungi ate nga kye kimu ku birime ebisinga okuba nga bitundibwa n'okubeezaawo abantu abava sayidi eyo ate era wamu ne Kampala okutwaliza wamu. Nsazeewo okuba nga ntambula ngende maaso n'okuba nga mpita mu abo abatunda, abalima, abavuga amayirungi batubuulire ddala mbeera kiki ddala impact eyinza okubaawo singa ekirime kyabwe kino ekibaleetera akasimbi oba zoyita simoni kigenda maaso n'okuba nga kiyimirizibwa okuba nga kitambuzibwa mu circulation wonna wonna. Tugenda kuba nga twogerako n'abantu ab'enjawulo, akanjogereko ne muzeeyi wange ono gwe nsanze sayidi eno ey'Ensaggu. Tugende maaso n'okuba nti tufuna obubaka. Muzeeyi wange nsanyusa okuba nga nkulaba. Ndi bulungi seba amanya gaffe. Muzeeyi Abdu Seguya nsanyuse nnyo okubeera nti nkusisinkanye wano amayirungi ngalabidde ddala omulimu mugenda maaso n'okuba nga mugukolera ddala. Ekintu ekyo kye mbadde ngenda maaso n'okwogerako ky'ekyokuba nti bayimiriza singa etteeka liba lizze mu nkola ery'okuyimiriza amayirungi. Amayirungi kwe tuyimiridde. Muzeeyi wange. Amayirungi kwe tuweerera abaana baffe. Era obulamu bwaffe bwonna buyimiridde ku mayirungi gano. Era kwe tufuna akasimbi okusobola okubeerawo. Kati muzeeyi olowooza nsonga ki eyinza okuba nti yabagudde abatwala obuyinza okuba nti baagala okuba nga amayirungi gano bagayimiriza? Golowooza eyinza kuba nsonga ki? Sisobola kutegeera okuyimiriza ensonga y'amayirungi. Amayirungi tetukisemba kugayimiriza. Kati bubaka ki bw'oyinza okuweereza abo abayinza okuba nti bali mu kirowoozo ekyagala okuba nga bagayimirizibwa okulimibwa? Kubanga ddala banaaba batusse bussi. Tunaa tetulina bwe tujja kasimbi. Era wano Butega, Nankonge, Mawugulu ne byalo ebiriraanye wano wonna wonna kwe tuyimiridde. So muzeeyi ndaba nga amayirungi galabika ng'ekintu eky'omugaso ennyo gye muli n'abatuuze bonna. Amayirungi gano gavaawa ddala okuba nti no gajja mu Uganda? Saamanya mu nsi kimwe gaava amayirungi gano. Twalabirawo nga baleeta Kimera, baleeta Endokwa ne basimba kuno mpola mpola, ne tutandika okugira kyo okugakozesa nga tufunako ensimbi oluvannyuma lw'essande 2 banoga. Oluvannyuma lw'essande 2 nga tebaddamu mu mwezi tunoga emirundi 2. Ennimiro wabaawo ennimiro enogwebwamu emirundi 2 gyokka mu mwezi? Mu mwezi onoga emirundi 2. Buli mwezi onoga emirundi 2. Kati waggwe mwe mutegeera mutya ku mayirungi gano ne mumanya nti kati nno we tugalima gandibanga galimu omuzinzi, gandibanga gakola amakulu? Mukitegeera mutya entandikwa yaago tugambe mu kitundu mwonna ne mu Uganda okutwalizawo? Bagaleeta mpola mpola. Ne tugenda nga tugalima mpola mpola. Baani abagaleeta? Abaleeta ndowooza gaava oba mu bana abanaaga. Abaki? Abasomali. Abasomali be bagaleeta okusookera ddala mu Uganda. Abasomali be bagaleeta. Era nga basinga nnyo okugakozesa wano. Okutuusa n'abantu abalala bagenda nga bagira ki bagakozesa. Kati abantu batuuka batya okugamanya nti enkozesa yaago ng'okusinziira ku kyojjukirako bannayuganda batandika batya okubeera nti bagettanira n'okumanya obulungi bwagwo oba osanga kitandika kiti ekyo? Kyajja mpola mpola nga bwe waali badde nti olina emmwanyi
noga nti mwanyi no zibala omwaka oba tulabe ekirime ga oba kasooli oba ebijanjaalo noga nti ebijanjaalo bwe mbisimba omwaka guno bina season byo ebijanjaalo naki ne kasooli byo bina season naye bino tebina season kitegeeza gwo buli bbanga wonna gaba gakula kasitonoga kati bamaze okunogako bagenda kufuuyira oluvannyuma lwa wiiki 2 ng'ate baddemu gabanoga kikibala ekirungi ennyo kyotusobola ga nti ojja kugumiikiriza ate omwezi oba emyezi 2 oba 3 buli mwezi muteekwa okunoga. Muzeyi wange ku bantu abakozesa enkwakya eno nina ekibuuzo kyenjagala obuuza ku bantu abakozesa enkwakya eno oba amayirungi omuntu bw'aba alidde amayirungi tegalina ngeri yonna gye gakyusaamu ntegeera ye ng'omuntu tegalina ngeri gye gakyusa ku muntu tubale tikyali badde oba nga sigala kubanga ate ye sigala alwaza amawuggwe naye gano tetunalabako bulwadde bwonna temunalabako buzibu kati ng'abalowooza nti bandyetaze okuba nga gavaawo olowooza njawulo ki eri wakati w'amayirungi n'enjaga osobola okwawulira omulabi enjawulo eri wakati w'ebyo ebintu bibiri omuntu bw'anywa enjaga omulaba ng'afuuse era akyukako nga byakola aba takyagira ki takyabitegeera aba atamiira naye gano tegatamiiza amayirungi tegatamiiza ekyo kinnewunyisiza nze mu kusooka nalowooza ekyagala ogagisaawo nti oba gatamizizza nnyo nnyo abantu okutuuka ku kisemba abantu bokwegamba bagenda balisaamu ebiragalalagala ebirala kakati oli bwagalya najja ssaamu enjaga n'afuuwa enjaga ng'ate agira ki ali amayirungi bo kwe kugamba nti amayirungi gagira ki mabi gatamiiza naye amala kussaako njaga eno gaafuuwa bw'aba afuuwa n'alyoka agenda nga bw'agaaya afuuwa bw'agaaya kakati ebiragalalagala ng'ebyo bw'agenda okubitabulatabulamu n'afuuka omulala ne bagamba nti amayirungi mabi naye amayirungi gategaliko kabi. Okay, mzeyi nga ngenda okusibula bubaka ki bw'osindikira abo bonna abandirowooza nti oba amayirungi tegasaanidde nze basindikira obubaka batulekere omulimu gwaffe tugende mu maaso n'amayirungi gaffe tegalina mutawaana nti oba oli bw'ali amayirungi osanga akubye omuntu oba oli bw'ali amayirungi osanga alwanye nedda naye baliba akasembayo birungi ki omuntu byafuna ng'alidde ku mayirungi kuba nze ku lwange siri amayirungi nayo galima nga nnima ekintu ky'okufunamu ki akasimbi naye sikozesa nze mayirungi tewali mbeera yonna muntu gy'afunawo abanmaliriza okulya amayirungi tewali naye okujjako bebatabulatabulamu biri ebidagaladagala omuntu ne basanga nti agize eki afuuse ekirala okujja nobaga nti amayirungi ge gatamiizizza nedda ge mayirungi gensanze buli wamu wano gatandika gatya era gajja gatya mu kitundu muno amayirungi ago gajja mpola mpola gasookera eyo mu kitundu ky'e Kasenge abeeyo ne batandika okugalima ffe nga tetunnabagategeera eno ntuwulira mawulire naye okutuusa oluvannyuma lwe gajja nga gasembera mpola mpola abantu nga bagenda beeyongera okukola ki ogalima naye no mu kitundu ekyaffe mu nkabire eyo ne bagalima kaakati naffe ne tugenda nga tukola ki tufuna obulokwa batuleetera obulokwa tugula obulokwa siringi 3 5 ogula akalokwa n'ojja n'osimba n'okola ki n'olabirira amayirungi bwe gasuumukamu ne gakulamu ne batandika okuggyako obusooka obwo oba ofuna akasente katono naye ng'okafuna kumpi buli wiikisi 2 nga akantu ako ofunayo atandika okufunayo akasente kasita batandika okunoga gwe oba ovudde ku ki embeera embi ng'ogenda ogyerabira awo kakati ng'ogenda gye gweyongera okukula ne gufuuka omuti ne ssente gye zikola ki nga beeyongera okunoga ekirime ekiwerako
ebiwerako awo naawe gye weeyongera okukola ki okufuna ssente kaakati era tulabirira naye ekirime kino kituyambye nnyo Mayirungi galeeseewo enjawulo y'amaanyi nnyo mu kitundu kyaffe eno omuntu baasooka ne batuleetera ebirime nga ebigaji ne babituteekamu ne batugamba tujja kufuna ssente akatale weekali ne tugezaako ne tusimba ebigaji ebyo naye ebigaji byagenda okula nga tulaba bitumenyera bwereere n'akatale nga tebyafuna nga bitumenyera bwereere ebyo ne tubisenda ne tubirima ne tubisaawa busaayi ne baleeta omulinga nno nagweronda kwa bazituguzaako omulinga nga gukula ng'omuti gukula ne kabakalukwa bwe kati n'okagula n'okasimba n'okalabirira nira ne kagenda nga kasituka ng'omuti bwe gwandibadde. Enkozesa yaako yali etya? Enkozesa ya mulinga yali akola ki? Baatugamba mulinga agoba endwadde, ayamba omubiri okubeera obulungi. Kati nga onoga bukoola n'obwanika mu nnyumba webukalira mu kisiikirize toteeka mu musana okakanyazaako lumu n'osekula ne lifuuka ng'eggobe n'oteeka mu nva ng'oli emmere awo we twakoma. Segeze oyo baamugula nnyo abantu. Tewaali kugula, tewaaba katale. Twagula ku ndoko ezo ne tusimba emiti egyo naye gyawaguukira omwo. Kaakati tetwafunamu ebyo nabyo ne bigenda tebyatuleetera ku kiyitibwa ssente ebyo nabyo ne bikola ki ne bigenda ne baleeta vanira twasooka kumuwulira mukono nga batuga nti ab'emukono bagaggawadde nnyo olwa vanira oyo. Ate ye vanira yali akola mulimu ki ng'ekirime nga kikola ki vanira yali akola? Vanira oyo baatugamba nti akola nga bw'olaba bwe tuteeka entangabuuzi ku caayi nti avaamu n'obuwoowo oba bakola ebintu by'obuwoowo. Kaakati oyo naye ne tumulima vanira ng'alina emirimu vanira ng'atuuse wano twatwala leesonizi ne tugenda ne batusomesa okutundula vanira ng'amulisizza nga bamutundira kasita amulisa ebimuli nga weetegeka okutundula ogenda oyanjuluza abo otundula n'ogatta enkwasa omwo mu bimuli asobole okuteekako ebibala. Gwali mulimu gw'amaanyi era twagufubako naye bannange vanira wano ewaffe wo yagaana. Abantu bangi baagula ebinoowa ne babigula ne basimba nnimiro nga kiikino awo ekyo kinoowa ebyo twabisimba ku mulembe gwa vanira ebyo. Kati nakyo kikola mulimu ki? Kino kyakuwanira vanira alandireko ng'obutunda we bubeera. Nga vanira ye olina omusimbira ekiti ekyo ogenda osimba ebyo vanira kwalandira. Kaakati ng'alina omulimu ogwo ogw'okutundula gw'amaanyi nnyo mugumu naye abaamufubako ng'asobola okukola ki okubala mufunamu akasente akawerera. Nze mubulamu bwange oba natundayo kiremu mulembe nagwadda oba nafuna 15,000 ndowooza naye era vanira naye yatuuka n'akola ki n'alema n'atulema ne tutafunamu naye era yagenda akola ki yagenda ggwawo naye Mukama n'atuleetera ki kino eky'Amayilunji kirime kituyimirizaawo nnyo. Kirina emirimu mingi okukikuza n'okasimba nga kato bwe kati kalokwa n'ogenda ng'okalabirira okutuusa lwe kavaamu ne kafuuka omuti ogukuweereza. Era kasita katuukako nga wano gwe ng'otandika engalo okuweeweeta iye olabiraawo kasente ng'otandika ate tekidda mabega kigenda bugenzi mu maaso tekidda mabega ate kyenkirabyeko kale ekyo oyinza okulaba omuti ng'ogwo nti gumaze emyaka oba
3 4 5 naye teguwaguuka nnyo ate kwonoona mbeera gisigala mu mbeera eyo bwetyo ate nga gusigala gukuweereza ku musana kirina okufukirirwa kisobole okubeera nga kikola kiteekako. Kati bubaka kibwowa ababadde balina ekirowoozo nti osanga tegasaanidde amayirungi bannange abo tegasaanidde abo batutta bussi batutta bussi naddala wano mu Busiro wano abantu bangi bayimiridde ku ekyo wano ewaffe woolaba abaana singa tebakyasoma amasomero singa meereere singa tebakyasoma naye amayirungi ago abantu kwe baweeredde abaana gegaweerera abaana era bwe bagawera wano abo abalina amasomero ate n'abaana bangi nnyo abavubuka abali mu mulimu ogwo okunoga amayirungi ago bangi ddala gabakwatiridde. Omuvubuka n'abeera awo lunaku n'ayingizaayo omutwalo nga yagenze okukola ku nnimiro y'amayirungi n'ayingizaayo omutwalo n'afuna ekyokulya n'enkya bw'atyo naluli bw'atyo ate ku mutwalo ogwo asobola okufunako ne kakola kasevinga ne yeezimba n'asobola ogenda nga yeezimba mpola mpola wadde tafunye emirimu giri awo giri ofiiso naye amayirungi gakwatiridde abantu bangi nnyo ate gawadde abaana emirimu kubanga bw'otunuulira nga bagenze mu ssamba olabira ddala nga ssamba emu ekolebwamu abantu bangi. Njagadde ntuuke mummwe abagenda maaso n'okuba nti mulima kiki kyolowooza ku mbeera eno yonna kuba ntuuse ddala olina amayirungi agaweerera ddala wano kiki kyolowooza ku mbeera y'okuba nti baagala kubanga bagajjawo? Kati bwe banaagajjawo abaana baffe bagenda kulyawa naffe kenyini mwe tujja ekikumi kati tugenda kukola ki? Baba tutadde mu kututta busi oba tufe baagala tufe? Simanyi. Nze nyiza okujja mu kasukaali ne kaweereza jjajja wange school fees eweerera omwana ng'oyo kati ngenda gijjawa bampadde batuwaddeyo kati nga ffe tufe abaana baffe bafe bazzukulu baffe bafe kati nze banampa omunnyo banangulira olugoye banangulira kasukaali kasabuni banakampa nze mwenzija kasabuni mwenzija omunnyo gwendi kati ngenda kuba ntya baagala tumale kuta mabeere tuyite bwerere balyoke bamanyi nti ekintu kyaffe tukyagala tubeere nga abebweru abakyala abata amabeere oba tuyite bwerere batuleke naffe kyekirime Katonda kye yatuwa mutujja ki okutulabirira n'abaana baffe abamu balemu okusoma omwo mwe bali emmotoka nammwe muziraba nzirabye emmotoka nga mpitirivu ate si wano wokka n'eri ensagu ziyitayo kati bagenda ne Butambala ne banona amayirungi e Butambala kati abo bagenda bakola batya era bagenda tukola batya? Amayirungi ogatandika otya g'okugalima n'okumanya nti malungi kijja kita gwe otuuka ddi okumanya ku mayirungi n'okumanya nti kati nno kye kirime ekisaanidde okuba nga kirimwa? Nze ndaba amayirungi tegali mu buzibu pozi amayirungi kyegaliko bw'ogagaaya weerabira kwegamba obadde olowooza n'otokola ekyo kiwandikoze kwegamba omutima gwe ne gubeera safe obeera mukakkamu tobanga ono anywa enjaga tobanga anywa ki enjaga oba mukakkamu nze nyina abagali naye olaba nga ali kuulu batuyambe nze nyina omwana muzzukulu wange ali Mmengo naye dokita yajja ano n'agamba baanoonyereza ku mayirungi tegalina bulabe bwonna naaka tegalina kigaleta ku bwongo bwa muntu wabula okubeera awo kwegamba nga bali ku seringi beegaaya nze kyekireetedde abantu okuga nti amayirungi bakole ki ate waliwo kwegamba abaleese ekirime kyaffe kyonoona banywa ki enjaga kati banywa enjaga eyo kati ate ne balya n'amayirungi kati olaba enjaga eri bwemutabula basanze yeegaaya ki mayirungi bo ne balowooza nti amayirungi gegakola ki gegaleeta obuzibu naye amayirungi tegalina buzibu naaka
nawe basi nibo bawo gagayiza tegalina kye gakola osigala oli kwala osigala oli gino tegalina buzibu Amayilunji batulekera ekirime kyaffe tubeegayiridde tufukamidde taata batuusiza obubaka tufukamidde batulekera ekirime kubanga ngaffe tetujja nezo zonna oziraba ezo baziguze Amayilunji emmotoka eziyita kuno oyo ayina kampuni kati agenze eri abaana be gye balaze kulaba mbeera eriyo batuyambe taata tutuusiza obubaka bwaffe n'ekirowoozo kyange nganze omujjajjawo omukazi omukadde batuyambe tetulina gye tujja kudda kati bwe banaagasaawa abaana abadde bakolamu bagenda kukola ki si kutusala misana waliwo abalina endowooza nti Amayilunji gano gafaanaganamuko ng'enjaga tegalina njawulo kyeri wakati w'Amayilunji n'enjaga kuba ndowooza yenna alina ekirowoozo ekyagala okubanga gavaawo alowooza nti Amayilunji n'enjaga biri wamu tebyawukana njawulo kyeri wakati w'Amayilunji gaawukanira ddala Amayilunji tegatamiiza ate tegakwata kuki ku bwongo nga njaga ekyo balimba Amayilunji tegali nga njaga tegakuba nti omuntu onova eri n'omusanga kituufu mugalimira mu lujjudde kati omuti gwenjaga oli bwaba yagusimba eri manju naye kati Amayilunji gali togalaba gagali ne wali wammanga nenawamala tegalina buzibu Amayilunji tegalina buzibu batulekera ekirime taata baŋŋambire nti abakadde abali eyo yonna bayayana batulekere mwe tujja ekyokwambala n'abaana baffe okusoma Amayilunji engeri gye gali nti kirime kirimwa bulimwa kiki kye walima oba kye wali olima mu kusooka nga tonnaba kutandika kubanga oba olima Amayilunji nalimanga mmere muwogo ngoyo nenzijjamu 10 naye kati muwogo takyabala akawuka kamuli naye n'emmwanyi yonna akawuka kakola ki kagisaanyaawo kakati nganze ngenda kudduka Amayilunji go tegayina kawuka kagalya gayina akakosima naye bw'ogafuuyira kagenda kuba kati omulala yandigambye muleka Amayilunji olime oba naga nti waliwo ebirime ebirala bingi nnyo by'osobola okulima njawulo kikala eri wakati enjawulo ey'ebirime ebirala n'Amayilunji gy'ogamba nti kino kiri buti kino kiri ki Amayilunji ago ogalaba mu nnaku 10 onoga mu nnaku 14 oba onoga noddako ndala 14 era oba okola ki esegeza mu mwezi gye emirundi 2 naye kati taata n'atunuulira ofene kakati emiti myereere kati Amayilunji eggulo baanoze 14 era baddemu bakole ki banoge kyekirungi ekiri ku Amayilunji kitali ku mmwanyi ate nabwo gafunamu obulungi era olina galabi ogafunira obusa okigimusa ekitegeeza nti ennusu y'Amayilunji eri kumpi okusinga ekirime ekirala ne muwogo oyinza omusimba n'omulya naggwawo naye Amayilunji go gaba gakuleetera n'akawunga akawunga katya sikutegedde ng'otunza Amayilunji ojjagenda ogula akawunga ate Amayilunji n'ettooka oyinza oddiyunja oliraba oliyunjamu Amayilunji talina shida yonna ku kitooke nti kyo kirime kyotegeeza nti Amayilunji kirime kyonogako n'osigala ng'era okirinze nga kwega tekiggwerera kukiriikiriza tekirina buzibu kati bubaka ki bwolekera oyo awulira nti ayagala kusaanyaawo oba kulaba nti Amayilunji gavaawo bubaka ki bw'oyinza okumuweereza mu kamera yenna akulaba obubaka bw'empeereza nasanivaawo obubaka bw'empeereza ababaka baffe abayagala okuteeka ku mukono ogwo muzeeyi ateekeko asayininge ku baga eryo batuyambe batulekere ekirime kyaffe sina kirala kyennyongerako batuyambe batulekere ekirime kyaffe kuba baana kibanjemanya abagenda maaso n'okuba nti bafunamu mu mbeera emu oba endala Amayilunji gano kati ffe ebiseera obungi kati saawa eno omulimu gwe tuyina oguno gwa Amayilunji Amayilunji talina buzibu nga ye Amayilunji nti alina obuzibu obwaba baleeta ku mutwe gw'omuntu nange kennyini kamakoogera ali wano nkozesa ki
mayirungi mulya nisina buzibu nali mulabyemu ebbanga lyonna lye mmaze nze nkuza okutuuka wano nkulidde ku mayirungi era nsomedde ku ki nsomedde ku mayirungi gegampeeredde okutuuka okubanga ndi ssaawa eno wendi kati owulidde bwe mba nakeera ku makya nentandikawo kampuni eyange nereeta abakozi nabo gye bali baagala kukola ki kulya era kukola baagala baweerera abaana baabwe mubafunye buli kimu gavumenti obenga eyagala kuweera mayirungi ekole ekintu kimu esooke tufunire ekintu kye tugenda okukola ate tuwe ebbanga nti tuwadde omwaka mulamba katubateeketeekere kye mugenda okukola kye kino bwena malo kiteekateekera okuvaamu ssente awo ffe tujja kuba kutukkiriza amayirungi agende naye olwokuba nti ssaawa eno tetulina kye tukola ate manyi talina buzibu ffe twagala mulimu gwaffe nga ki ngaffe okiwulidde era ffe tetwetaaga bintu birala bya kukola twagala mulimu gwaffe gusigale nga weeguli kubanga ffe tetuguyinamu buzibu terina gwe bali kukyusiza sirabanga ku muntu agudde eddalu amayirungi disitulikiti 18 zirime leero mayirungi okiwulidde kati gwosuubira disitulikiti 18 zonna zirime amayirungi bantu bameka abagalyako tugasaplayinga okumala mu ggwanga okwetola eggwanga lyonna Miyali Fort Potro ali Mbalala ali Ludda wabuli wamu waliwo ki mayirungi abagalya gye bali waliwo labisanze ko ani waliwo sanze ko nga gudde dalulu amayirungi taliyo okiwulidde abaana mwe tubaweerere ssaawa eno okiwulidde nina family ennene yese no mwe balabirira family y'abantu 30 uli balya ku muntu ki ku muntu omunzi okiwulidde abaana benkozesa baabali bonna balya ku muntu amuki nze bwemala kwanga balya ku nze leero bwogamba nti oweera mayirungi abogenda bawa mulimu ki era ogenda bateeka luddawa ffe gavumenti kyetusaba ekintu kimu omulimu gwaffe egutongoze etuweera yisinsi owulidde etukize tukole omulimu gwaffe bulungi naffe tubeere nga tufuna tujja kyetulya kati olwaleero nze ntandise kampuni yange y'amayirungi nina duleeva avuga amayirungi wange kwalya kwajja omusaala pikipiki eyo giraba evaayo yawa omusolo ng'ejja n'ensasula nempa omusolo si bwe kiri etransferinga amayirungi yegatambuza olwaliro abaana benkozesa kwe balya omulimi agalima ono abeera wano mu nnimiro wano busanzaawo kwaweerera ki abaana be nange nenzira ne musuubulako nange nsobole okuweererako ki abaana bange bwe tugaweereza nabo kwe baweererera baki abaana baabwe okiwulira gafaanagana ng'ekyo kati olwaliiro bw'ogamba nti mpena mayirungi abantu abo bonna oba ogenda bateeka luddawa agalya okiwulidde akasente waakajja naye najja agalya alina omulimu gw'aba yakoze omulala okiwulidde mirawo omusolo lwakuba nti ayinza okuba nga taguwa direkiti naye ng'ataaguwa lwaki nti owa bigigi afuna bano bubologamu buno tubugula ne tubukozesa oyo abamuze ofuna omusolo sukaali ne tumugula owulidde sabuni netumugula nga tumujja mayirungi ogwo mbasi wadde omusolo emmere gyendya nenjigula mbasi maze okuwa omusolo okiwulidde amanengula amafuta agatambuza pikipiki zina amamotoka okufukirira tanka ziri ku motoka mbasi maze okuwa omusolo kati gavumenti tugisaba ekintu kimu etongoza omulimu gwaffe egutuwe tukole tugende maaso naffe twekulaakulanye ng'abantu kubanga eggwanga lyetaaga kukulaakulana okiwulidde bino bye tujja mu ssente kyekituyamba nange bwe nzimbako wali kitegeeza nti gavumenti bamaze okufuna ki omusolo ebbaatiro liraba okuzimba awantu nga wano kitegeeza nti bamaze okuwa omusolo bulooka eyo njiguze mpadde omusolo seminti oyo gwolaba omutayimbwa okusitula ekizimbe ekitundu ekifaanana nga bwe kiti okiwulidde naye nga mayirungi ono yatuyambye okukola ki okutuuka essaawa eno okubeera nga tukoze eki nga tutambudde okubeera nga tetulina babbi abaana baffe bava dda mu bubbi eno okiwulidde ku lwaki balina omulimu gwe bakola omwana tasobola kugenda kubba ng'alina ekyokukola ng'asobola okujja wano mu mayirungi nakola ki nafunawo ekintu okitegeera lwaki gavumenti tetulekera gennyini gakoze nga security mayirungi waffe yennyini akoze nga security mu baana bonna bali baziba emisango bagivaako dda tubawadde emirimu okiwulidde kati bwosanga omwana anoga wali abeddi omwana asiba miliyoni omulaba agenda kubba ddi avuga piki ezo ziraba nga bwe ziri bagenda kubba ddi olunnyuka ng'akwata kakoola ke ng'agenda afuna kyakulya kye ng'atula wansi alya akakoola ke nkya ng'ate akeera kujja kukola ki kujja kukola kati gavumenti kyetugisaba omulimu gwaffe egulekewo etuweera yisinsi fe tujja kuzisasula amayirungi ng'ebirime ebirala byonna nti wabaawo entandikwa n'ogamba waayi kangende nnime kasooli kangende nnime ki gw'otandika otya n'okufuna ekirowoozo n'ogamba waayi kantandike kulima amayirungi gano gayinza okubaako n'ekiddako
kati Amayilunji ono omutandika otya oluvannyuma lw'okubeera nga ebyokkola ogenda n'otunulamu nti kati essaawa eno kino mwe tuli Amayilunji kwe tuli esi bwe kiri gwe mulimu oguvaamu ki akasobola okwanguya okuweerera omwana akasobola okujjanjaba omwana mu malwaliro kuba kati gavumenti malwaliro temuli ki temuli madagala naye kati tukozesa ssente zaffe ne tugenda mu malwaliro ga private ne tugenda mu Mulago ne tugenda Luddawa nga tukozesa ssente zaffe mu ki okujjanjaba abaana Amayilunji ono era omwegomba nti Amayilunji kanitandika okulima Amayilunji gano otandika kulima mpola mpola miraawo ogenda okulaba nga nansi okula akuweereredde omwana akukoledde buli kimu okitegeera bwe bagaze okutukola ki era ne wolaba nayibawo ng'alina Amayilunji ng'azimba ekizimbe nga kino tosobola butamwegomba nawe tolima Amayilunji olumanya nti waliwo ekikola ki ekivaamu leero tulime Amayilunji tutunze Amayilunji emyaka gyonna gavumenti etulaba terina kyetugamba tugatunze mu kisenyi buli wamu watundibwa Amayilunji olwaleero obanga tebannakwata muntu atunda Amayilunji kitegeeza nti ne gavumenti ekimanyi ekintu kino tekirina buzibu ebbanga lino tugatundidde lwaki enjaga tebagitunda ku mmeeza lwaki webale enjaga shisha lwaki tebamutunda ku mmeeza lwaki kuba tebamutunda ku mmeeza olwaleero mumira gwe bagamba nti mubi omwenge n'emmira kyekisinga obubi omwenge gusiga mubi abantu bagwa ku makubo bagudde eddalu abanyowola nyo nosanga omuntu ng'azimbye amatamaati ani yali azimbye amatama ku lw'Amayilunji simulabangako okiwulidde kati mu byonna kitegeeza ki nti Amayilunji talina buzibu ekibuuzo kyenjobuuza wabaawo ebirime ebyenjawulo lwaki mu birime byonna gwe wagamba kanima akakoola kuba ebirime muwogo gyali kasooli biki byonna lwaki gwe wagamba nti kanima akakoola Amayilunji ono omulaba enjawulo gy'alina ku ttooke oba ku muwogo nti mu mmira muno mwenteeka ettooke lino lyolaba embira bye bitooke bingi biwerera ddala ettooke lino bwe nditema omwana n'agenda n'alirya ninnoga Akayilunji kano nenfunamu ezenva nenfunamu ne kasukulu fees kitegeeza nti sijja kubeera bubiwa wakati tujja kutuula naki n'abaana bano abaana bonna obalaba bafuna balya kuki ku Mayilunji muwogo osobola omusimba nti muwogo naye olwokuba nti Amayilunji ono omulaba asobola okungulira amulengo gwa muwogo asobola okungulira enkota y'ettooke mu katale oli alimye ettooke lye terijja kudiba nga nnina mirundi kubanga bwe nnamala onnogako nenfuna akasente kange ngenda mu katale gula ki kunona ttooke ngenda gula mafuta ngenda gula sukaali ngule sabbuuni ngule olugoye okiwulidde ngule amazzi kamazzi tukugula magule kati okiwulidde buli kimu kitegeeza ki nti tufunamu ekintu ekitubeezezaawo mpaka olwaleero gavumenti etunuulire omugigi ne population y'abantu olwaleero abantu abali mu Amayilunji abagalyako obuli tuwera akadde kamu n'ekitundu okiwulidde tuwera miliyoni emu n'ekitundu mu district 18 nga tetukyeyongera Amayilunji agenda Sudan owulidde Kenya erina Amayilunji agayonga yagatongoza yamala okulaba nti tegayina ki tegayina buzibu okiwulidde nze twafanze Amayilunji okugenda Kenya Sudan ezegezo gajanu nogatwala ne Kenya negagendayo okiwulidde nogatwala ne Sudan negatwalayo okiwulidde naye tegayina buzibu okiwulidde kitegeeza nti gavumenti omulimu gwaffe egutulekere tukole omulimu gwaffe naffe tuweerere abaana twerabirire tulabirire abasigadde kiki ekisukkulumya Amayilunji ku birime ebirala kuba gwe oli mulimi ddala gwe ng'omulimi kiki ekyo ekikugambisa nti ebirime byonna weebiri naye kannime Amayilunji kikyanjawulo kyeki ebirime ndaba bingi naye nina ekibuuzo ekintakula lwaki mu birime kuba gwe oli mulimi lwaki mu birime byonna kasooli muwogo biki byonna gwe wasalawo okubeera nti mmira bwe bulimi bwokola nti olima mmira ekyannimisa Amayilunji ekino wammanga nti mmira buli luvannyuma lunaku 14 wiikisi 2 mba nkungula okiwulidde buli wiikisi 2 mba nkungula ki mba nkungula mu Amayilunji gano n'amatooke ngalima ne muwogo mulima byonna mbikola ki naye mmira olw'okuba nti aleeta okusinga amatooke gano ettooke lino okumala omwaka mulamba nga sinnabadde kungulako ne muwogo wa mwaka mulamba ono mmira aba yandeetera dda ki akasente obeera ofunyemu emirundi mingi okusinga muwogo ono nga tannabakola ki tannabakukula mu mwaka omulamba mbeera nnozeemu ennoga 20 mu mmeka mirundi mingi wiikisi 2 kuba 12 emirundi 24 ennoga 24 nga nninde ettooke limu kola ki okukula oba muwogo ow'omwaka omulamba ennoga 24 mu mwaka mulamba zembeera nnozeemu bwe mba nga nkungudde emitwalo 55 mba ndi luddawa ku muntu owalinze ekikolo kya muwogo okukula mbawala muwogo mulima matooke ngalima era ogalaba mwegali naye ono mmira atuyambako nti aleeta ssente mangu n'ozimba ekizimbe nga kino mu bwangu okuŋŋanya ssente mu bwangu nnyo n'ogula akamotoka n'ogula pikipiki okitegeera so kati waliwo ekirime ekirala ebirime biri bibiri
nze ndowooza eyayagadde okugayimiriza yalowoozezza ku njaga. Enjaga njagala onjawulire kiki njawulo ki kuba abasinga by the way abantu abamu balowooza nti enjaga ge mayirungi. Njawulo ki eri wakati w'ebibiri ebyo? Enjawulo eri wakati w'enjaga n'amayirungi yeeno. Omuntu anywa enjaga bw'anywa enjaga ku mutwe gwe tasobola kusigala kyekimu. Era obalaba abamu balalu tubalaba ku makubo mu kisenyi wali bajjudde nga bakozesa njaga. Omuntu alya mayirungi ekyenjawulo kyalina nti enjaga esobola omuwa ebintu bingi ebyokulowooza okukola, okukwata abakazi okiwulidde, okubba, okuba abantu, okulwanalwana n'okuvuga ng'alinga byatategeera. Naye olwaleero omuntu alya amayirungi lwaki olowooza abavuga trucks balya mayirungi tebanywa njaga? Kubanga mira amukuuma okubeera active ng'ali ku steering yaki ey'emmotoka. N'abaana batuvugira babeera active nga bali ku steering ze bavugirako amayirungi okiwulidde. N'abakola transport omulala yenna okiwulidde. Mayirungi ono omwana ne waba amulidde tasobola muwa ndowooza ndala. Buli mwana alya amayirungi atuula wansi. Olaba omwana akatudde kamusiba amagulu n'atuula wansi nga talina kyalowooza kukola kiki kirala. Tujja musanga ng'agenze kubba. Naye omuntu anywa enjaga g'osanga mu kulwana, gosanga nga agudde eddalu, abaana balalu bali kukuba naye nga lwaki lwanjaga. Ne walagi leero ogamba nti owera mayirungi n'oleka walagi mbase kutegeera kubanga walagi ate mulala nnyo okusinga mayirungi okiwulidde. Mira talina na buzibu bwonna, talina na kirungo kyonna kikyusa muntu bwongo, naye walagi nosanga omuntu ng'anywedde walagi ng'agudde ku kkubo. Ani yali agudde ku kkubo lwa mayirungi? Taliiwo. Kitegeeza nti ekirime kyaffe kirungi si kibi. Olina akantu koyogedde akanyumidde. Enjaga oli bwaginywa emusitula ate amayirungi bw'oganywa gakutuuza butuuzi. Okulinga bukulinzi wansi n'obeera nga tosobola kuvaawo kugenda kulowooza kukola bintu bye. Tosobola kukola fujjo. Teri muntu alya amayirungi akola fujjo. Taliyo. Nze ndya mayirungi. Okay. Kati gwe ng'omuli waago wennyini. Kirungo ki ekyenjawulo ennyo ekiri mu mayirungi gano ekireetera okuba nti abantu bagayaayaanira bagaaga. Kirungo ki ekyenjawulo era kiki kye gakola ekyenjawulo? Ekyenjawulo ekiri ku mayirungi kiri ekino wammanga nti mayirungi bw'omulya akulingisa n'obanga wandibadde n'endowooza ekisiru zonna ebyokola ebintu ebitajja tosobola kubikola. Lwaki? Nti mayirungi akufuula kkulu n'obeera ng'oli wamu okiwulidde. Naye yandibadde agenda okubba mira ajja mulemesa okugenda okubba. Lwaki? Asala obwongo abukyusa n'abanga tekyakulowoozesa biri. Olowooza bintu ate bintu birala nnyo byakwekulaakulanya okitegeera kubanga okkakkanye wansi ofunye ekintu kikutuuzizza. Teri muli wamanyi gosanga atambula alya ki mayirungi. Bonna babeera batudde wamu afuna kacaayi ke n'atuula wansi bulungi nnyo n'alya mayirungi we n'amulowoozesa nti nkya ku makya nkeere ku makya ngenda ku nnimiro y'ani era ngenda kukola wani ngenda kukolera wani okiwulidde. Ye mayirungi waffe oyo bye bintu byatukoze. Ensonga lwaki nti mira atuyambye nnyo okulaba nti atuwadde tufunye n'amagezi okulaba nti tusobola okukola ebintu eby'enjawulo n'okuzimba okiwulidde. Ekizimbe kino ekitegeeza gw'ekisetudde kivudde kya mayirungi. Bannaye sure. Ate kino ndabye ekipya. Omanyi abantu balina endowooza nti abamayirungi oba babeera eyo tebalina kaddako oba kiki. Kati mundaga ekizimbe kino nti gw'ekisitudde nga kasabukakasa yenna abaayirese etteeka mbw ayagala kuggyawo mayirungi abeera ali ku kirala nnyo. So ndowooza ngenda genda njogerekoko ne bali kati ekyo kye bakola kibeera kimu kiyita mutya? Banoga. Okwo kuba kanoga. Bakungula kati bali mu kungula. Baba bali mu kasuna. Omukulu nkusanze ogenda maaso n'okunoga. Kino ekikola muba mukiyita kunoga muba mukiyita ki? Oli osobola kiyita okunoga oba kasuna. Kati wano obeera oli mu kasuna. Yes. Buki bw'olina okusunako ddala bw'ogamba nti konna asobola okukasuna konna ne nkajjako oba kalina amateeka gaako? Kalina amateeka gaako. Kati bino tobijjako kuba tebigenda bino. Nze bali mwe konna bakalya. Kanunga kakaluba buno nga bukaluba. Kati obukaluba bwolekako. Osuna kali akagonvu. N'okimako buno bwe buti buli right. Gwe bintu ki by'ogamba nti singa tekabadde kakoola ndabikanga sandibadde mu mbeera sandibadde wano saawa zino. Kintu ki ekyo ekyenjawulo ekiri kakoola kikano? Kubeera mayirungi ono enda sooka kugamba bwenti nze wenkulidde tandike ngenve ewaka mbazadde bange nga nvudde ku ssomero nali sinaaba omulimu mulala gwosobola kugamba nti kangende nkole ki ngende nkole guno gyaliwo naye nga girimu sosolizimu nga girimu okusosola gwogenda okola otya
okole mulimu ki bagenda kupasinga oba ngambani basobola okuwa omulimu nenga byangundi nsindika nsindikira mwana wa gundi yekoze boti kati twafuna nnyo okunyigirizibwa okusinga mu eyembeera fano mangi twamusangawo kuba siwa myaka gyaffe twamusangawo ffe nze ngenza okutegeera nti nina okukola Amayilunji era mufunemu abadde 28 gyemyaka nga 10 giijo era obuteeberezo yinza okuba nga oli mu 10 kati so mwenkulidde mwembeeredde nga nange okutandika ngambe nti nsimbewo agange nindabirirako ne bato bange nze kama koogera naye nga sigambye nti emirimu emirala mu Uganda tegiriimu mwegiri naye ogufunye kyanjawulo ki ku mulimu gw'Amayilunji kyanjawulo ki kyegulina n'emirimu kale emirala gwe gyolaba okubeera nga okola mulimu gw'Amayilunji kyanjawulo ki kyegulina kyogamba nti omuvubuka oba yandisaanidde era omuvubuka mugamba yandisaanidde okukola Amayilunji kubanga mulimu guwa mangu essente n'ekyokukola yandirowoozezza ku byogenda ofuna ebyamangu eyo oyinza obutagifuna nolowooza okole ku ki ekimu buki kyokutegeeza mbu gufuna nnyo ssente Amayilunji olwaleero nsimbi ono Amayilunji akakati ako sikanjawulo ne muganda wange kyagambye kiri sikanjawulo n'ekitooke ekyo ate eyo mmere era sosola gizalawa kituufu wabula wemmala kuba ffenna kwe tukulidde webale nnyo Amayilunji ekitooke ekyo nnyinza okiteekawo ne kifa akati ako ne kabeerawo sigenda kugamba nti balime matooke babirime kuba byonna birime byaffe era bitukolera byebitu gyemmere naye ate kino ekyenjawulo kikiyina kino kisobola okufa kino ne kirama nengina nenzija ssente mu kino nengina nengula kiri kitegeeza wenaaba kino kivuddewo ate nga nenzibe wanneyiba nga nina kyensobola okwata ssente ngende engule kitegeeza kisoboka nesobola okwebeezaawo ku ekyo sobola okufuna kyesikola ki kyesiina so kati ye Amayilunji nze mbadde ngamba talina nnyo mutawaana gwatuleetedde sina mulama mu buzibu kati nga nkusibula akakoola kano omuntu waaba akaluma wali okalumyeko kaluma kati woba okaluma njagala buuzayo ekintu kimu bw'oba okaluma tekakuleetera embeera y'okuba nti okaagala nnyo buli kaseera obeere ng'okalumamu sijja kufuuka addicted ku Amayilunji nti mwagala buli kadde bikadde mbere nga mmulya no kinaabanga wonaagamba nti nnyinyuse okupasinga tayimu nti ngenze mu bbaala kunywa mwenge kankwate kamira kangira ngaayamu era osobola okukalya oba either oli waka oba olina banno omukafo wonna wonna mba mutudde kogamba kakuluma mu budde obw'okuwummula sigamba nti otambule ng'olya kuba tasiwa ku kiki kintu nkisula ddalo kyekimu ayaya eno omukwano gwange gye ndimu ye nnimiro y'Amayilunji wabula ekyenjawulo kyenzudde nti buli mulimi w'Amayilunji bambi talima Amayilunji gokka bateekamu emmere ey'enjawulo okusanga ennimiro ezisinga z'ensanze zirimu amatooke zirimu n'ebirime ebirala kwegamba eby'enjawulo wabula waliwo ekintu kyenzudde ndowooza ebadde enjogera boogezi etambula Amayilunji galina enjawulo y'amaanyi nnyo ku njaga olw'ensonga kyenzudde Amayilunji omuntu wagenda maaso n'ogakozesa gamuwa okukakkana abeera pole nnyo ate nga akayaga ko bw'okakubwa kakukasuka bukasi n'ogenda maaso n'okuba nti okyamuka n'obeera mu mbeera ey'enjawulo etasaanidde wabula akayirungi kano bw'okalumamu kakuleetera okuba nti nno oli pole nnyo wabula ebitundu ebyenjawulo nga Nakawuka ebitundu nga Kasenge ebitundu nga Nkungulutale n'ebitundu ebyenjawulo mu Busiro bigenda maaso n'okuba nti kino ekirime kyekibeezezzaawo abangi okusangira ddala wogenda mu nnimiro abakalima abo bagenda maaso n'okuba nti no bakasuna okusuna ntegeezeddwako okugenda maaso n'okuba nti okakungula waliwo abo abakapaakinga wabula ne boda zibeera nnyingi nnyo eziba zikalinze okubeera nti zikavuga okuba n'emmotoka ez'enjawulo by the way anzirabyeko zigenda maaso n'okuleeta abavubuka bangi bayingira oba nago tunagayita amasamba g'akakoola kano ne bagenda maaso okuba nti bakanoga wabula oluvannyuma lw'okukanoga bakeetika ne bakateeka ku piki n'emmotoka ez'enjawulo okulaba nti bakatambuza okatuusa mu centers ez'enjawulo kangende maaso n'okulaba kuba kasuna side one kano nga bwe kali wano kano kooli mu kupaakinga kano kaba kameka kaba ka 12 ku nnimiro ku nnimiro ka 12
Katadenza aliye site ndi mupaka wakati ndi Kampala wakati kano ongambe ku nimiro kabbi. Aliye Kampala wakati kajja gendo kutukako nga kayise mikono gy'abantu nga basatu. Emikono egyo giri gitya? Emikono nga akasuubuza omusuubuza anumbye ku nimiro ninkamwera ku 2 n'agenda naye n'abako ne gwakasuubuza n'akamwera ku 2 kati ne oli agenda okukatunda wali n'atunda ku 13 oba 14 naye nasobola okubanga akola ki kati asemberayo ddala wali akampa ku sinema kalira ku 15 kano kapaka ako kapaka kamuwe kati ajja kalira ku 10 zonna jirya nti bonna bafunyeeko nze sigadde mfunyeeko zinangulira sukali n'oli gwenkasuubuza agenda gula ko sukali n'agenda okukasuubuluma agenda gula ko sukali kitegeeza agenda okukalya agenda kubanga yatukoledde omulimu omunene. Esegeza n'endagala waliwo kati abasupplying endagala zibira ddala mu byalo Masaka ziba Gomba batusuubuza buli zeze motoka ennene z'endabe zireeta endagala ennyingi ennyingi zireeta endagala ezo naye nga motoka oli ataddemu amafuta n'agenda n'atandika okukola ki n'aleeta endagala ze buli kagandako endagala wano kagula siringi omutwalo ogwo gw'omuka ensibisaamu bino ebikoola ekitegeeza n'owendagala oba omufiiriza kuba naye kwalya alya ku Mayilunji owa bigiji nalya ku Mayilunji n'owa pike n'oweduuka yonna owa bodaboda alya ku Mayilunji neyateekawo pampu y'amafuta alya ku ki owa takisi abaana bavuga tukutuku wali balya ku Mayilunji ababutale b'omubuulo ne bodaboda ziraba zeesooza kiwulidde kati bonna balya omwana asiika chapati naye alya ku ki alya ku Mayilunji kiwulidde owa mobile money naye alya ku Mayilunji kati bonna kitegeeza bonna abantu oba society obogikosezza kitegeeza abantu bakyana kyagenda kukola kikulya badde mu kyalo kiriwa kati oba ino tegekerawo ekyamangu jjako bonga bo bagadde wagazi tudde mu kyalo nze nganze bwendowooza okusinziira ku namba y'abantu abakola mu Mayilunji bangi okeera ku makya n'ogamba nti Amayilunji ogaweze mulimu ki gwe bategekedde gugenda obbawa ogusobola obbabeeza bekisooka Amayilunji kyekintu kyosobola ogamba nti buli luvannyuma lwa wiiki 2 osobola okufunamu ssente kati buli luvannyuma lwa wiiki 2 oba olina okunoga kati mulimu ki omulala gw'oyinza ogamba nti ogatewaawo ogusobola ofikisingawo era ekyo wekiba nga tekisoboka bwe bubbi obugenda okutandika oba tajja kukkiriza kwebaka nga manyi olinamu emitwalo 2 wakira ajja kutuga butuzi naye akakola we kabeerawo omwana ajja keera ku makya agenda akoli bamwoyo akasanvu oba akanaana oba omutwalo adde ku birala ate n'ekyokubiri siraba nsonga ki ofokasinga ku Mayilunji ng'oleseewo enjaga n'olekawo sigara nga n'omwenge weeguli nze yendowooza eyange ku Mayilunji olaba ku Mayilunji nina kye mbadde mbuuza Amayilunji yenna yaleese ekirowoozo kino olowooza yalowoozeza nti galina obuzibu olowooza gwa Mayilunji galina obuzibu ku muntu yenna agalya nti oba galeetawo obuzibu bwe buti oba bwe buti nze nganze ku ndowooza eyange oba nga bwe ndaba Amayilunji tegalina buzibu kusinziira ku bintu ebirala bye balekawo nga sigara siwulirangako muntu yafudde lwa Mayilunji naye omuntu alwala ekibumba mbanywedde sigara ekisobola omutta oli nanywa enjaga natandika okukola ebitaliiyo naye sikiwulirangako ku Mayilunji kakola bakaleke ko tekayina mbeera gye kaleetawo ng'enjaga bwereeta nti obenjaoyinza okumugira n'emuggyako ko tekayina akola bakaleke kati gwe nga gwakasaabaza osuubira buzibu ki obuyinza okuba nga buddiriraawo singa ekyo kiba kikuggiddwako kubanga nkakasa mu kukasaabaza waliwo naawe engeri gy'okifunamu kiki kyolowooza obuzibu obuyinza okuddako singa baba bagambye nti kati kavudde kuba naawe obusaabazi bwako buba buvaawo mu bulingera oba batugobye wano okudda mu kyalo ate mu kyalo tewali kyakukola kiriyo batuleke tusigaze akalimu
kusanze oli mu kubeera nga ozubazubamuko obyanzamuko otwala akakoola ensegeeza yegwa omu ku babeera kkubo abatwala akakoola wabaddewo embeera y'okwagala okuba nti bakajjawo n'ebintu ebifaananako bwe bityo kati gwe njagala ku kirowoozo kyo ng'omuvuzi waako oba akasaabaza ani nina bibiri byensooka okubuuza eggwanga nga nze omuntu bwe mana akawera abaana bano mubategekedde emirimu tutegese emirimu gye tuyinza obbawa nga mukaweze kubanga mwe mugenda okuva bagenda okubba mwe mugenda okuva bagenda okukuba obuyondo nze siganye nange nnyinza okuba nze nkasaabaza naye ate sikalya okitegeesobola okukavuga naye katuwa omulimu abaana ne batatubba mu mayumba njagala otunula amakufulu g'olaba ag'amaggali bonna bagenze kuyiiya naye baba bagenze kuyiriba kati gwe genda okaggalewo tebagenda kuyingirira mayumba gaffe mwe kiki nga temunnabakawera sebo mukama wange nga temunnabakawera obategekedde ki gwobategekedde ki gogenda obatadde wakale nga ddala kasenge ffe nga bwe tuli eno wootulaba kikyotegesa emirimu gyabwe emipya gyogenda obbawa bakole kubanga abamu beekuumirayo nga babadde babbi ne bakyuka ne batabba kubanga sigamba yesu abakalya nange abamu nkigaana nti kalya naye ate abakalya ate abamu si be babba ate abamu bwe munaabajjako emirimu bagenda tuuka batubbe tutandike okubba nange kati abamu balina piki za looni buli agijjayo nga ya looni kati weba ya looni agenda gisasula atya kuba yagijjayo amanyi avuga akakoola mu supiidi zukuye egenda kukola ebituufu kati wonaagigaana agenda kukola atya tagenda kujja agambe kangende enzibe entende wali ate mutandika okukwata abavubuka nti be babbi njagala mutunule sisitimu ndowoozo zirabe zitambula mmotoka yiye etambula eno yonna ogiraba nga weetisa abaana ndowooza omulaba engeri abaana abava emange ndowooza olaba engeri omuntu gyayiribamu kati ogenda mugaana otya oyo omuwadde magezi ki bifo nga tonnakola kuba ndaba ekkubo liri bize kyotanalaba abakyala abavubuka bonna mwebali kati nno ovudde ku bakyala tulinayo n'emigi gy'emiti gijja nga gikula mwe gijja school fees gye gigenda okukola ki okunoga banoga n'afunamu fees w'enkya kuba eno naffe mutulaba gwe mulimu oguliwo mulimu ki gwogenda otuwa abasiika capati bajja ne batuula naffe ne tufunamu fu tujja n'entuula ndi ekikomando kyange kya 2 oba kya 3 abamu mane buli omu olujja nti nfunyeyo omutwalo omulala akolera safari teekayo wa mukyala wange naye kwafuna abatunda obwokunywa nabo kwe bafuna kati gwe kikyogenda okukola mu bifo nga tonnabakola kintu kyonna sooka olowooze nga tonnagoba mulimu guno nti otaddewa abanywa abavuga piki za looni ekisinga obukulu piki za looni n'emmotoka nno kati abamu bazijjayo mu looni oba ekyo obadde tonnamanya naye nga bali kakoola kuba obwedda bendaba nga batwala endagala buli kimu pumps zino ezifukirira nazo za looni agenda zisasula atya nga kyafuuyira kivuddewo kubanga okiweze ogambye okitaddeko omusolo mungi sitidde siganye kwogera naye njogera ebiri wansi waffe kanjogera ebituluma naffe munatutuusaako obubaka naye bakama baffe abali waggulu eyo batulowoozeeko mu mbeera yonna nti buli ekiyingiza ssente mu Uganda ekyaffe ekitono muwa wansi kyasobola mwe kyemuwera kati ffe tukole tutya tujje tubbe mu gavumenti tufune ssente kubanga nange avuga piki wona nteeka ku piki yiyo mwagitaddeko omusolo mu kibuga siyingira nkole ki mbambire essebule sissebo kuba eno kati gye wadda gy'oyiyiza gye nina okuyiyiza baatujja mu kibuga tuzze mu kyalo ne mu kyalo ate nayo mutufeffeseeyo kati mutuwe ekitundu wa we tulaga tusobole okufuna omulimu omutuufu gwe muyinza otuwa kuba kati munaatera nakugamba nti n'aba n'agenda okubuulira enjiri nkiwadde ekizampo n'abali ku nguudo abanaabuulira enjiri nabo bagenda tandika obbajjako omusolo kubanga nekyaki zikola ssente nimbye kati gwe musolo okugenda okuddako nti n'abali ku nguudo ababuulira nti musumba obuulidde nnyo ofunye ssente nnyingi tuweeyo ku kasalale anti gavumenti yeetaaga ssente ki ekiba kiganye mu nsi muno mazima tusabire eggwanga tulisabidde naye neeno wansi gye tuliwe mbanga mutugobye tusaba Katonda n'ensi yaffe ebisigadde yenze kyadikazo Uganda njogedde ebinnuma ku mutima gwe omukulu kyadikazo nze mbuuza anti buli lutambuza lumu lwotwala akakoola
osasulwa buli lutambuza lwotwala oba osasulwa otya kati gwe ng'akatambuza wano osobola okukwata contract omugaggaza okuwa piki n'agikuwa n'agamba yiiyo naaba nga buli lwovuga otyo funayo olw'ebiri n'owo obwana bwo emigga ebiri emigga egi buli luvuga lwotwala kati buli lwovuga otyo funayo kale ak'ebiri n'omanya nti olunaku lwameka ne waliwo wegatabeerako nga teri sizoni nga gabuze era abaana bo bajja kulya enfuufu ate kati abamu tupangisa noba ng'opangisa kati buli wovuga bwoti oba kiki ogenda okufunamu onoonya abaana bo balyeko 10 osasuleko renti balina okusoma kuba teri kyabwerere buli kimu mwati tujjako ekyo kituufu twogere ki kambuze tewali kuba kati oli ayinza okugamba kati tugabajjeeko mugende mu birime ebirala tewali kirime kirala kyosobola vugira ku piki yo nga kikusasula kyekimu nga Amayilunji enanansi yammeka ogenda gitunda mmeka kuba nenanansi ogijja mu kyalo wala amafuta nga gula emmeka gye ŋŋenda obbijja enanansi teri ku 5 mu kyalo kati nange kanjikuwe wano olabyewo enanansi ŋŋende Kamooja gye mbangula enanansi gye ziri nsaba ombuulira amazima kuba buli kirime kyonna bakirinako kontrol be bakituwaako kye batuwadde saa zino obutungulu buli ku bbeeyi naye ogenda gende eno wa gye buva ekisolo obugjeyo piki yange natuuka ekisolo banaba bankutemeka kitegeeza wano wewatuufu wennina okukolera buli omu wayiyiza ensi weyeetaga mukama amuweere yesu atuwa ekitono bwe bakulya tebalya kinene naffe batulekemu kano bakatulekere mukwano gwange nga bw'ogenda maaso n'okubanga olaba oluguudo luno lubeera bize nnyo ekitenkanika nga bw'ogenda maaso n'okulaba nti abava sayidi eno abagenda maaso n'okuba nti bavayo nga bakaalakaala n'amakutiya n'endagala ez'enjawulo kubanga baba balina bye beetiseemu ekyo si kirala baba beetise emmira oyinza ogayita Amayilunji abalala bagiyita nkwacyo abalala bakayita kakoola ekyalo kyendiko bakiyita Butega wabula ewaddako bayitayo Nankonge mukwano gwange ebitundu ebyetoolodde wano Nakawuka n'ebitundu ebirinaanyewo byonna oyinza otwalira wamu nti Busiro okutwaliza wamu wonna mukwano gwange Amayilunji kyekiringa ekirime ekigenda maaso n'okuba nti kiwanirira famire ez'enjawulo okulaba nga abaana badda ku masomero abaana bafunye emirimu egy'enjawulo kwegamba Amayilunji gatembeese bangi nnyo ne baba nti nno banoga akasimbi mu mbeera emu oba endala so nabwe ekiti ebirowoozo eby'enjawulo ogenze maaso n'okubiwulira so ndowooza nti ayina ekirowoozo ekiraba nti Amayilunji gagenda maaso n'okuba nti gayimirizibwa osobola okukozesa ebirowoozo bino n'olowoozaamu kiki ddala ekiyinza okuba nga kiddako singa gaba gagenze maaso n'okubanga gavaawo kubanga abantu bangi nnyo abeekulumulwa okuba nti bava sayidi eno wabula nga bizinesi y'Amayilunji bonna yegenda maaso n'okuba nti ebayimirizaawo agaliwo YouTube channel kwoli CD omusunsuzi anze mbaddewo mukwano gwange okuba nti nno nkutuusaako embeera yonna. Thank you so much.